wa galiwo China City yaje mu gwanga wano abantu beewunyiza ddala nga president yalemwa okusikana abasuubuzi nga balina ensonga zaabwe zikwata ku by'obusuubuzi omusomo gwa IFRIS nga gubalinye waggulu mu ngeri y'ettima gavumenti yammwe NRM negamba katukiriza abachina bakole China City mu gwanga batunde ebintu ku bbeeyi ya layisi dondolo ye munnayuganda akaabe abonebone bannayuganda babakola ki okimanyi bulungi ndi musuubuzi babakola ki bannayuganda tokimanyi nti ndi musuubuzi babakola ki bannayuganda ati sokoleke ombuuziza ntandika okuddamu okimanyi nti ndi musuubuzi kimanyi nina aka business kange nabadde ntandika wansi eyo downtown naye bino bye bigambo bye baŋŋambye abasuubuzi abavunanyizibwa besuubira abamanyi what is taking place baŋŋaye nti ekisooka okutandika that business nebeera successful oyina kunoonya area commander first nembuuza area commander bade manyi ngenda mu city council nengenda registeringa my ka business ngati ebyo ne bwobikola ne wabeerayo area commander ate alina obusente bw'olina omusasula buli ebyo ekyo sijja kigenda wala kaakati nensaba madamu Kisaka ne Lukwago wakayefuula nti akola nnyo njagala baveeyo bategeeze public ba commanders bamanyi mu magye ba commanders ba city council who are they era lwaki mmala okuwandisa my business ate ne ba interfering in my business naye nyiwandisiza mu city council abasuubuzi abamu bakaaba nti gavumenti ebajjako omusolo munene naye nga ine real sense omusolo ogumu tegugendangako mu gavumenti teguliiko na receipt abali mu business mu Kampala mukimanyi bulungi ti olunaku mufulumya emitwalo ng'esatu oba ena ate omwezi ne musasula endala naye nga teziriiko lisiiti so nammwe abasuubuzi muyina ensobi era nze bizinesi yannemye nga part of it kwe kumala okuwandisa my business kumala kuwandisa my business mu KCCA ate noŋŋamba I have okumuvinga with my business nina okusooka okunoonya area commander ate naye buli mwezi nina sente ze nina okumuwa Madam Kisaka check yourself check your institution mutulugunya bannayuganda Kisaka era simanyi na lwaki president yaliniwalinga Kisaka's project Ugandans are crying down there because of your commanders so njogera kye ninako bwino nze okimanyi sivangayo kintu nga siina bwino lumumba ntudde ku dduuka wamu ne bajja ne bakwata ebintu by'omukazi ne bwe bakwata ebintu by'omukazi omusajja n'ava kyokka ali essaati eriko KCCA omunaava eri n'atandika okubisitula omukazi ne yeegayirira oli n'amugamba ti nawe olinga atali muntu mukulu ko oli muntu mukulu muki era n'abako komanda gwe yayogera sijja mwogera linnya wano n'amugamba ye komanda we mu area ne bamugamba tulya wa komanda are you getting it naye kati ogamba Museveni mu state house ebyabimanyi kakati omuntu eyandibadde alina okubimanya ye Kisaka and his team in KCCA omuli ne Lukwago omuli ne Uhuru omuli n'abalala okitegeera so kikyengezaako okutegeeza eggwanga buli kintu muleme kiteeka ku Museveni munoonye those institutions who are doing those mistakes ekyokubiri Kampala wenjogerera kati tugenda mu nkuba kolera ateeko tukuba you like it or not lwaki agenda otukuba nga musisiya kirininga ekibuga nekifuuka gold naye njagala nkumulire kati buli wamu Kampala is a rotten place va ku nguudo naye amazzi is a stagnant water gajjudde mu kibuga amazzi gakulukutira gye gataakulukutira Kazambi alinga Kazambi era nalabye bali ne ku TV nga boogera oba abasaidi yawo somewhere downtown kibuga omuddo gwonna bagulinnyiridde guys very funny toyiza nakikkiriza nti waliwo omuntu eyatuuse ekibuga ku standard ya international naye olwayo nekiddayo okuddayo okuba ku zero
kankubuze ekikulu mbuuza bw'obanga gwe olaajanira wano ku kamera y'eggwanga nga bw'ogiraba ng'oli siraajana naye mbagamba naye nga gwe oli mu sisitimu mwenyini oli NRM mwe mwayita ekintu kino ekitambuze ekikaabya eggwanga pulezidenti alina minisita mu Kampala alinga yafuga ekibuga because afuna ne budget funa kyegamba kati gwe tuyinza tugamba nakutandika kukaabira bala batalina buyinza buli awo butegereka ate bandi benkabiridde kye tulina okugamba kiri kimu mmwe muba mulemeddwa nga gavumenti kuko tulina ekibuga ky'eggwanga kiba nekirina ebisaanika kati olwanga gavumenti state house nga gundi mu Kampala nakasiri yali wali omukulu gy'asula Mr. Serubiri ebisaaniko byaniza abantu Serubiri siwa feria Mr. Serubiri siwa feria Mr. Serubiri yeah. mbadde very clear nti ne growing up background mundi omuntu gyavudde naye matalinga kuba Musisi yatulaga ekibuga bwe kirina okutunula kati Kisaka yali placinga Musisi lwaki mu Kisaka teya keeping standards yasanga mu kibuga kakati Lukwago yaliwo nga Musisi waali Musisi n'akola ekibuga Lukwago n'alwanyisa Musisi nzijukira Musisi ng'akaaba n'amaziga mu maaso ga pulezidenti sokoleke n'alwanyisa Musisi kyensuubira nti n'ekirukwago yennyini yali atunuulira ekibuga bwe kifaanana Musisi n'avaawo Kisaka n'ajja lwaki Kirukwago yaliwo ng'alaba what was taking place akkiriza ekibuga okufaanana bwe kiti tiyalabula yalabula kitezi kati olwale ekiwanye kasasiro mu Kampala jugamba najjemba because of kitezi yafuna ebizibu era jo yalangidde agenda kutandika kugogola Kampala mukasajja naye ageza kuvuga ati sime bana akikola kakati naye nga yalabula naga kitezi gituyo kasasiro genda kola ebizibu olwale kitezi yafunye ebizibu kati Kampala inakyuma kakati nawe laba ku nsonga entuufu mwe bakyama bale gavumenti kakati nange njagala nkubuuze oyagala kuŋŋamba nasitagana nti woota agali mu kibuga gonna gaddugadde n'okuddugala kitegeeza gazaala n'ensiri nago bagayoola ne bagatwala ekiteezi mbuulira tumuwa sente era alagina Judy yakwalina okugamba nebino ebintu yatambuza amafuta nabogabo apudiru yatambuza ebisasiro kakati amazeemu emyaka emeka myaka 10 ebisanja bisatu Kisaka byamaze oba Lukwago oliya byamaze Lukwago kakati bwe baba nga obusente babawa butono badde mbasaba batulage we babutereka obusente obutono kale kibuzo kibabuziza tuddeyo China City mwazize kusaanyo bizinesi Abannayuganda essimu eno yakakadde kalamba wano mu dduuka lyaffe erya bulijjo China City so mitwala 5 eri eggwanga mutumbula bya bizinesi wano Bannayuganda bave mu bizinesi badde mu kyababonebone ate omanyi nze nkugambye President Judy alina osigala abasuubuzi n'abeekweka fujjo basigala ensonga zaabwe yange okuwunzika China City yaze mu ggwanga abantu bintu bya layisi Munnayuganda wa bulijjo asula ebituufu China talinawo gyabitunda kubanga biri waggulu omukyala yaze kumala Bannayuganda nze nteesa bwe nti kyekyo China City ejje mu Uganda naye tebagikkiriza kutunda liteyo China City yataasiza omusuubuzi abadde alinnya ennyonyi miliyoni 8 n'agenda e Dubai n'ajja wano kati China City bw'eba esazeewo okuleeta ebintu bino wano ng'omusuubuzi ogenda obisuubuleyo obuzibu sibulaba okuggyako nga Bannayuganda nammwe muyina ekizibu just kye tulina okuteeka ku gavumenti butakkiriza China City kutunda kamu ku individuals kamu baguze omuntu ng'agula bulk nze weeks ennaku nga 3 emabega nanoonya eddagala just nali njagala ka strip kamu nanoonya eddagala ku ye Wilson Street we wali nnyozi abatunda amadagala amazima nabuliddwa okugwengula aka strip ki akambwe kati naye nga amaduuka g'amadagala gakola ki nga buli omwanga no we don't sell retail tetutunda kamu kutusa omulwe yandagenda nanti agenda wali oli yakkirizibwa okutunda akamu era gye nagenze nenkola ki nenkagula kakati China City bweba yesazeewo okusitula ebintu byayo n'ebireeta wano ng'obisubule from here obuzibu buliridda wa naye nga bw'ogambye nti ya miliyoni emu
nti bali babadde bagitunda emitwalo 5 gwe nga munnayuganda kikulaga ki omusuubuzi akufunako amagoba ga ssente mmeka abadde akijja China n'akireeta wano ojja kuŋŋamba abala transport omusolo biki ebyo byonna nze manyi okubibala kitegeeza babadde bateekako amagoba manene nnyo naye kati bwe baba bajjeemu transport obuzibu ng'omusuubuzi siraba we buli era waliwo platform gye ndimu n'abagambye please China town teyina buzibu naye butuforcinga gavumenti butabakkiriza kutunda retails nga bwe baleese products zaabwe wano tugende tuzisuubule tuzimaleyo bagende bayiwe endala nazo tuzisuubule ne munnayuganda afune ku bintu ebiri ku bbeeyi eya wansi nze nagula ka blender akajuice omwami yabadde ku TV ng'agamba nti ka mitwalo 6 mu China naye nze nakaguza emitwalo ndoza gy'abadde 47 wakati wa 3 nja kukebera ku receipt nakaguza 3 plus oba 4 plus naye ng'oli agambye wali yakaguza emitwalo 6 banaye ne bwe guba transport ne bwaba musolo amazima ga Katonda yandibadde sikagula bwentyo kitegeeza bateekamu amagoba mangi kati transport yavuddemu genda osuubule kale tukimaze